asembereko maaso we wewali ejinji ono mukono municipal council ono namasi Munakisunga sabulawo so kati wano tutambula olwennangwa obe wa engineer osobola okufuna zigundi wakati wano intermediate oludda luno Wabulege kyekyalo ekisembayo mu Nakisunga Wabulege wayi tubadde nedda Kyewambogo wayi tubadde Kyewambogo kakati wano tuli kati akayinja kano kemulaba angolingi yako teringa wenda wembalaga bwenti ate ekiramu ki esimba nedda wano mukalina wano bitundu bya kalina awo kino banyini kyo balayita mukono municipal council mukwana kuja ngo yagala sebo aba recording abantu kanga no kubabara bayina no baje bali kanga zo kanga kwenda pro soko yiteka in fact you know agawa ne bomba yuko kuba 600 yes anuka Sera kino guso mulimu ogwo gukyagenda maaso engagement zizakolebwa emabega kaawo ne balirwana abaffe bonna that is Kira Municipal Council Nama Sub County Nakisunga Sub County ne Kyampisi ng'ekigendererwa kwe kuggulawo empenda zino tetulina kipya kye tukoze tuggulawo nzigule zaaliwo n'ebbanga libadde liyise emyaka gibadde gitambudde era nga bangi tetugimanyi kakati mu byumba consultants gibapatanoze buno kibeera kimukakatako okumanya obuvunaanyizibwa bwe butandikira ne bukoma obutamanya butandikira ne bukoma osaatuuka n'ogenda mu bifo ebitali bibyo mu buweereza buno tulina okumanya bwe tukoma yoke tuddire ssente z'ekitundu ekyo tuziteeke mu kitundu ekyo tuddire obuvunaanyizibwa obuweerezebwa services obumanguudo otambuza mazzi masanyalaze yola kasasiro n'ebirala bingi okusomesa abantu okubalambula nga tetusaatuuka genda etali waffe so ako byananja kwebaza gavumenti okutusobozesa okukola omulimu tukoze leero naye n'okusingira ddala okwebaza kansa ezateesa kyali kiteeso ekyava eggoma nga tugamba nti emisolo gyaffe gitwalibwa Kira n'awalala ebitundu ebimu nga bitwalibwa erimu ate nga bituddizibwa oli kyeyani badde ayita nti it's give and take so ndaba nti kugenda kuggulawo ebisulo ebirala bizinensi endala n'abantu okusala obusazi kinyana mpindi okujja wano bizinensi igenda kweyongera so omukisa gutomedde Ggoma kyenjala okusaba ge makolero agazimbibwa wano ogajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwo obwa social cooperative responsibility SCCRs zituyambeko nti gwe bajja okuzimba wano enkulaakulana eyakola ekuleeta wano bagisangawo gye tuyise yonna eriyo amakolero abantu bakola eno Ggoma division etwalibwa wekitiibwa Kyasaaba Tamfre nti tusaba emisolo gyebeerenga gijja naye oluusi tubeera eyo ng'eno eri enkulaakulana egenda mu maaso nga tumanyi abantu bagala services tetusobola kuzibawa nga tumaze kutuukayo njagala kwebaza olw'enteekateeka eno nti tuvudde ffenna ng'abakulembeze okujja okulaba emirimu gye tutuma abakugu bano gye bakola naffe tusaasire tutegeere okusoomoozebwa kwe bayitamu n'okakasa ensimbi ze tubawa baziteekawa. The government
under the leadership of Yoweri Kaguta Museveni through the local government for this exercise of opening up the boundaries. We have been in Mukono municipality, but maybe not knowing where Mukono municipality passes. But this opening of the boundaries really has opened our minds, and now we know that Mukono municipality ends here. Kiriza kati mu planning ya Mukono municipality zinga ajja kubeeramu. Twagala kusaba busaba technicals nti ebe priority kubanga kafuuse kazinga akekutudde ku Mukono municipality ate nga wayinza okukolebwayo ebintu ebyomugaso bingi okugeza senga bagamba okugatta oluguudo lwe bagambye nti ebisaawe nga mu 8 distance eyo meters nga 8 tukkiriza nti baba bakozeewo project eyo abezinga ne baba nga beeyunga mangu ku Mukono municipality olw'ebyetaago byaffe ate n'abamukono municipality ne babatwalira ebyetaago byabwe okugeza ng'amasannyalaze okubateekerayo ebintu nga bwe bafuna